Empaka z'ensi yonna ez'emisinde gy'abalina obuzibu mu kuwulira eza World Deaf Athletics Championships ez'omwaka guno zaakutandika ng'ennaku z'omwezi 23 zikuumenkerezebwe nga 28 omwezi guno mu kibuga Lublin ekya Poland. Uganda yakukiikirirwa omuddusi omu Jennifer Nyakato ng'onaasiibuddwa leero ku kitebe ky'akakiiko akalabirira ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka NCS Rugogo. Omukolo ogusiibula Nyakato gukoleddwa amyuka omuwandiisi w'akakiiko ka NCS David Katende. World Deaf Athletics Championships. Good luck. Have higher hopes to bring another medal to my country. I've prepared enough for this competition. I hope and I'm ready to take Uganda to the next level. And the world is for the whole world. And this is the 4th world champs, and we've never been there before. But you know, athletics is about time, and we have been doing a lot of training. She was also training with the Paralympic athlete Roma Peace. Nyakato wakuvuganya mu mbiro za mita 8 n'olukomu ng'agenda mu mpaka zino nga champion wa Africa mu mbiro za mita 8 oluvannyuma lw'okuwangula omudaali gwa zaabo mu misinde gya Africa egya Africa Deaf Athletics Championships egyali mu kibuga Nairobi ekya Kenya mu Septemba wa 2019 ate nga mu mbiro za mita 5 yawangula ffeeza. Nyakato ye muddusi asoose okukiikirira Uganda mu misinde gy'abalina obuzibu mu kuwulira egy'ensi yonna.